Oba ngenda kufuna lawyer akole a formal complaint against that car for committing crime because olunaku olwaleero byatabuse dda Spice Dina wamu ne tiimu ye balopye omukulu amanyikiddwa nga Jenkins Mukasa wali ku police y'Ekibwe. Information webampereza ya ne details videos ekigeno musibya byonna birina mu maaso mugabane enkola yaffe aka video mbadde nsaba kampereka like kabera kasotambula katukira ubona abanjagadde kumanya kweno information nadala abana ba team Spice Gadgets wamu ne team Jenkins Mukasa kozi mukimanyi bulungi tino wano ku YouTube Jenkins Mukasa kasuku wamu ne bat edisendi bebamu kuba YouTubers abakyasinze amanyi sawa zino basobola okusika abantu abasuka mu 15 mitwalo 4 wali ku show yabwe yatoka talk show mulowooza agenda bayira weno discussion ngirese ne videos endese ogenda kubanga ombulira mu comment section nga gwe oli team ki Spice Diana oboli team Jenkins Mukasa kozi eyo yibade debate okutandika n'olunaku luliere byatandikira ddala kozi abantu bagamba team Spice Diana balina amaanyi abagamba team Jenkins yo mumanyi team yaabwe team talk show yesenga amaanyi njagala kumenya mu comment section ogenda kubanga ombulira kozi view yo ojiso kuyamba ku video eno kutuuka eriba Spice Diana manager Roger wamu n'abalala abasobola kutula wansi ne babatuuza wansi ne babogera namuno gamba muno Spice Diana ekituufu tosobola Jenkins Mukasa ekituufu tosobola ni Spice Diana kale katuyongere na mawulire gaffe ngenda ba playing the videos mugenda muzira amasawo kanyogero bajjukiza hajimiti walinyo kulombereddwa gwe nango lewe nebizibu nambere yawo simbe 1515 mu box ne WhatsApp ajja kubanga akuyamba tokkiriza kutulira nebizibu ba international conference we balinyo kuyamba kugende Canada mu June mwaka gunino balina conference je bategese so ba inboxinga ku namba ziri yawo ne babiranga bakuyambako okufuna conference kutwala Canada toba tutya twezitating abano bosi babite bagenda kujja ko sente nga tonakola ki ate bana bakukonfamingira ntino ebyaddala ogenda kugenda okitegera singa danga manda boyinze erina gegeza kiri ne banzi banedda wano wabera ki wabera bulungi nnyo kale katuyongere na mulega fe agali atana subscribing kadde kaje personalize okateke also that latest updates buli kimu ekigwawo mu gwanga ogenda kumanga okifuna mu budde kale katuyongere na mulega fe Onaku olwalero Spice Diana yasobodde kubanga alaba video eyaba Jenkins Mukasa ne team ye yatoka talk show nga bamutabukide bigambo bebadde binene nnyo bamugambye mbo lumumbu Spice Diana nje kubanga akola biri eri ebyaswankala ebya Thailand ebiri mu Prime Kadashi mujukira bulungi kino yo incident yali okoso atana bimanya ko yo incident ya Thailand so ko inboxinga ne mbikunyonyola wange no video sagala ebiri mpanvu nnyo ngenda kubanga kunyonyola nange ndi bulwadde naye nga wendi munamole mani nokola che okuba presentingira amawulire mu budde bafude ne bawe bebe bigambo bingi nyongenda ba mpiku playingira masawo Spice Diana kigambibwa mbu yabiwulidde te hesitate nze cause nina source ya mawulire gange yankubidde simu nangamba jaka bino si birungi Jenkins Mukasa ayinza kubanga agenda Jenkins Mukasa wagenda era anytime from now banga bamusibye mumanyi bulungi zino agenda omusiba yani naye nga mu comment section njagala kumanya gwe anigulaba ali mu buchamu kozi Jenkins Mukasa agamba kino banga bagala muteka mu video wedi bamutadde mu video bakuta omuntu amufaanana ne bamuteka mu video okisegeera kati ekyo kintu kitegeeza kino bamutyobodde okitegeye video ngina video nji playing bayinza okunkuba bane waloka video ngina kaka ku playingira kapate ngo musajja ali ku live ngeri ba Jenkins babira ku live ya toka talk show ngagamba kino wakala akawala yemene bebadde bigambo bingi nyongera banji ku playingira masa gweno video egera bate ugenda wakanga obirabira ko nawe nganyongera no bajukiza atanaba ku okuregisteringa ku WhatsApp group yaffe kozi mwa bangambe mu WhatsApp group yaffe mulimu abantu abasukira ddala mu 12 I think we have the biggest WhatsApp community in Uganda era ujja kubanga inboxing awo namba yange yawe simbe 151 anja kubanga kuyambako kuteka mu group ezo so that bole videos ezimu zisola batera ko walero kubanga tuziteka ko YouTube na kuzinetwala communities for example videos aba pitikolo videos zaba gold vivi mwazila ba ku social media weza trending byabadde bingi nnyo wanda boy jingena kwangu plengera kano ka video okalabe enkomewo na mawulide amalala ati kadate kyokulala kati Roger mwebuuze waliwo abantu be mwawadde ssente abamawulire abasinga batukubidde nti amuganda nze ngenda kubawa
olina omuga bane junior wakitakutte essimu eyokirei mu mbadde njagala njijja osagala atweri kati ngani gwe twawa ssente ja junior baamuwa ssente nti kuba abalalo balaba bastrugglinga anyize busy abalalo mulaba strugglingira mu interview babuuza oli kati abadde akamba otya naye Alan Cruz abona abolera mu interview ne chicken ate tewali bamugamba nti kati ayina kyayagala omubuuza tasobola kiggusa ate tewali atudduseeko tewali kwe tubadde naye n'akola ono avudde kusera nga mundeke bannaye mundeka ani Simon n'ayitamu n'adduka esaati ekutera parachute naye terisizanyisiza nokubulokinga n'otamanya nti yakubulookinga oba oyina kyonoona. So as everything goes on music abeerewo kuba abantu babamanyi nga bayimbi kuba bino yona ebinaamala ne biggwa abantu bajjaganayo oluyimba olwali luvumya Jenkins lwakomawa ate ekyokulala script ekyuke script y'okuyungula abavumi miliyoni emu buli omu abagimanyi waliwo obwala bwe nalabye bunaku enjala ebuluma ennyonta ebuluma oyo Jenkins akalira bakana enjala ekaluma n'okkaluma tekanna ne bakasula ku bus stop naye ye superstar kyemusanyukirako kiri ali ku mulimu kati ali ku mulimu ate obalaba Roger ne Spice ekituufu kyo they do charity bye CSR babikola era teweewuunya mu kwagala okukakasa bayinza okukwata ne superstar ne bamuwa emmotoka empereero awo nawo weetaagawo obuyambi basooka empereero kuba gwe tugenda okukola naye vidiyo ali mpereero mukulu munnange bampise mu vidiyo bampa miliyoni 3 ngende mbere mu vidiyo oluyimba nze nenkola CSR yange basooke bayambe muzeeyi empereerwe wali nze nkimeyo mukulu munnange tugende tukolere bwerere mu vidiyo anyway ebintu si byangu but the other details of course bwina asigadde ayiika mungi mu group ya Talk and Talk Show mwali waliwo emboozi abantu gye baagala abantu balowooza mutugenda kuleeta emboozi mbu oli omwana eyafiira ewaabwe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 07528771515